oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Amanya gange yenze Kachika Frederick ombaka wa Mukama. Onako olwaleero ensonga endeese wano kwe kulaga eggwanga bino ebigenda maaso ebya bugingo nga yatuuse n'okugenda ku poliisi okola statement ate n'amaani yeegaana omukolo gwennyini gwe yakola. Kitalo era kiruma. Bayibuli eyogera mu Zabuli 49 olunyiriri olw'amakumi 20. Omuntu alina ekitiibwa n'atategeera alinga ensolo ezikirira. Essaawa zino bugingo ali mu kuzikirira alinga ensolo. Omuntu Bayibuli yina yogedde bulungi erikirya. Zabuli essula ya 49 olunyiriri lw'amakumi 20. Omuntu alina ekitiibwa n'atategeera alinga ng'ensolo ezikirira. Bugingo abadde n'ekitiibwa naye kati watuuse abika azikirira kubanga kati n'ebikola byonna byakola bya Sitaani omuli okwegaana era afuuse omulimba nnamba emu. Kiruma wogendako mu baluwa ya Yokaana ekisooka, baluwa ya Yokaana ekisooka tugendako mu baluwa ngenda bawa buwinnyiriri leero otegeere olekerwawo okulimbibwa Sitaani eyajja okubba, eyajja okutta, eyajja okuzikiriza abantu balimbiddwa omusajja oyo bugingo. Uli Bayibuli wegamba mu baluwa ya Yokaana ekisooka essula ya 3 olunyiriri 8 akola ekibi wa Sitaani kubanga okuva ku lubereberye Sitaani akola kibi bibi. Omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa amalewo ebikolwa bya Sitaani kyekyaleeta Katonda amalewo ebyo bugingo byakola. Omusajja Yesu yagenda ku musaalaba n'atufiiririra naye kati bugingo byakola essaawa zino amuzzabuza ku musaalaba. Tosobola kuŋŋamba mbaokolera ggulu ng'olina abakazi 2, olina Teddy, olina Susan Makula, ate bonna nga wabanjula, ate n'omulala ogenda mukuba mpeta oyagala fuuka Haji. Kati waloneka n'akayimba kiruma nabayo singa baba bagenze ku mukolo awo olina omwana oba mugenda kukyaza mwana muwala agenda wasa nga bagamba twanirize bugingo. Abakazi bonna 2 bali wano, waliwo Susan ali wano ne Teddy ali wano, nati ng'ondabira embaga ng'otandika wulya kayimba kana ak'Abasiraamu walayi naloose ekiro ng'abakazi ndi mu 2, walayi naloose ekiro abakazi ndi mu 2, walayi naloose ekiro. Zeze nnyimba kati ze batandise omuyimbira walayi naloose ekiro nagyanga walayi naloose ekiro ng'abakazi ndi mu 3 nga Sudan naye amuzizzaako omulala. Kitalo basebo ne bannyabo mulekeraawo okubuzaabuzibwa. Abantu bangi mbawulya bagamba temukoma kwoyo gwe bafukako amafuta. Leka kulimbibwa. Bayibuli eyogedde bweti mu Zabuli essula ey'ekikumi kankubuulire gwabeera ku social media nawe atulaba abeera kukiriraga ate mukoma kwoyo gwe nafukako amafuta. Mukama asobola okufukako amafuta ate n'agakuggyako. Wulira Bayibuli eyogera mu Zabuli essula ey'ekikumi Zabuli essula ya 15 olunyiriri 15 ng'ayogera nti temukwata kwabo be nafukako amafuta so temukola bubi bannabbi bange. Ali eyo Mukama asobola okufukako amafuta ate n'amala n'akugoba yennyini. Ngambye eki asobola okufukako amafuta ate n'amala n'akugoba. Tugendeko mu Samwiri ekisooka Mukama ye yafuukako Sawulo amafuta n'amala n'amugamba genda eri kijjolooto gwe ye bugingo. Wagamba Mukama yamufukako amafuta ebikolwa ebyakola byegaanira ddala Katonda.
era ebikola byakola si bya Katonda, era nga ffe abasumba ababulizi b'enjiri tubivumirira ddala. Bassewo ne banyawo Bayibuli egamba omusajja alina wasa omukazi omu. Bugingo bannange tulige tuleme yimbibwa sitaani. Ne constitution ya Uganda egamba omuntu yenna w'obanga owasizza nga bakubye embaga ng'otaddeko empeta toddamu kufuna mukazi wakubiri. Kati bugingo amenya amateeka aga, amenya erya Bayibuli, amenya ne constitution y'eggwanga. Oba waliwo ategeera kye ŋŋamba? Era ndaba abantu bangi abagaba temukoma kwagwe nafukako amafuta. Abantu omusumba basobola omufukako amafuta ate ne bamala ne bamugoba. Bayibuli eyogedde bw'eti, eyogera mu Samwiri, nkulage ngalo Omukama byafukako amafuta n'amala ate n'abagoba. Samwiri essuula ye 15. Kansooke Samwiri essuula ye 15. Samwiri essuula ye 15 olunyolo 11. Nejjusizza kantandike ku lw'ekkumi. Omanyi bugingo ababuzaabuza nga bayisa mu nnyiriri, abayitira mu Bayibuli, gwe n'olowooza byayogera bituufu ate nga bifu. Kiruma. Wulira, awo ekigambo kya Mukama ne kiryoka ne kijjira Samwiri ng'ayogera nti nejjusizza kubanga nakuza Sawulo okuba kabaka. Teekawo bugingo. Nejjusizza kubanga nakuza Alozasi bugingo okuba omusumba, kubanga zeeyo ennyuma obutangoberera so takoze biragiro byange. Ebiragiro bigamba bitya? Oteekeddwa okuba n'omukazi omu. Oteekeddwa okuba n'omukazi omu. Musajja gwe ovumisa obulokole. Bugingo ebyo kye mulimu bwenzi. Alinga Sulemaani. Sulemaani yayagala abakazi bangi, yali musajja w'amaanyi. Era ng'alinga bugingo oyo yali musajja w'amaanyi, yali mugagga golowoozaako, naye ekyasula Sulemaani abakazi. Era Sulemaani yayagala abakazi bangi, era yamaliriza ng'aweddemu nga n'ebyobugagga bimuweddeko. Yamaliriza ayogera bw'ati mu Ngero essuula ye 16. Mu Ngero essuula y'omunaana. Ngero essuula y'omunaana. Ngero essuula ey'omunaana. Engero essuula ya 6 olunyiro lwa 32. Ayenda ku mukazi talina kutegeera, ayagala okuzikiriza obulamu bwe ye akola bw'atyo. Ayenda ku mukazi. Bugingo ne Susan bali mu bwenzi, era naye wakirabye yagenze ku polisi n'akola statement n'agamba bannange omukote gwali mutuufu, nze n'omukazi mwendako bwenzi. Era tuli mu kutya nnyo nga ffe abalokole. Tumanyi w'abaana amala okwenda ku Susan Makula ate agenda ne kwenda ku mulala. Looya awuliriza ky'omugamba, era waba looya nga yamugambye yogerawo otyo, etegeeza bugingo yamugambye n'agamba yogerawo otyo. Omukolo gwali gwaki? Gwali gwa kiyaaye, gwali gwa bubba, bampita buyisi, simanya biki. Nawulidde ebintu ebikwasa ensonyi. Ali mu bwenzi. Wulya Bayibuli weegamba musu bugingo. Wulira Ngero essuula y'omukaaga olunyiriri lwa 32. Ayenda ku mukazi talina kutegeera, ayagala okuzikiriza obulamu bwe ye akola bw'atyo. Ayenda, oli mu kuyenda, oli ku Susan, oyenze ku Susan, yali mu kabandi, wamubbayo awe n'omweddiza, era namulya ne ku kituli ng'agamba baŋŋamba abantu Susan abamukwana bangi. Susan bwenzi bwe bumutawanya si bamukwana. Ngambye eki, bwenzi bwa Susan bwe bumutawanya si bamukwana be bangi. Oba olwategeera kye ŋŋamba? Njagala olwale muleme kulimbibwa. Katugendeko mu Samwiri. Samwiri ekyokubiri, Samwiri ekisooka. Njagala nnyo Bayibuli eno, kyobula nsaagala abavubuka balimbibwe. Sitaani eyajja okubba, eyajja okuzikiriza. Nalabye omusajja ng'agamba nedda bannange omukolo se gwali bituufu, bampaayiriza bannange, bampaayiriza. Naye ng'omukolo gwali gwa ddala, wagenda ekyebando, n'omala n'ogenda ekawuku, ne mukola egundi, ne mukola omukolo. Yali ye. Bannange, era bannawe okwegaana ku binnyo. Sitaani mu binnyo. Sitaani yayingira bugingo. Kati ne byayogera byonna bya bulimba. Omukolo gwali live. Ensi yonna ng'eraba,
Bujingo muli mukola mwanjula ogamba otya mbuno wali bakulimba oba ogamba otya bansula busisuzi nange ne bantwalayo nange sabitegeera nabigwamu bugwi sitaani yajja okubba yajja okutta bwatyo bwayogera. Olaba batulimba ku kituuti Sudan naddira kapiro n'akateeka mu lubuto n'agamba mbu lubuto ndi lubuto ne baluweweeta ku kituuti bagawa olubuto luno ensi negawa busugi naye bukyama bakyogera emyaka giyiseewe gigenda kuwera mwaka mulamba gugenda kuwera myaka gumu kitundu. Twebuuza banne lubuto ki lwatazaala ntumbi muli mu mazzi lwatazaala lulwo luli kuki bannange musumba ebyo bujingo byokola bya sitaani. Sudan yakwata kapiro n'akateeka mu lubuto n'abeera ku kituuti n'agaba bannange ndi lubuto omwami n'aweweeta. Ekyo bujingo kyakola kikya tukivumirira. Badde mbaga mu Samwiri mbalaga banne musajja mwabagamba mutetukomanga kwoyo gwe yafukako amafuta. Ekintu kino bakyesibyeko nnyo naye abeereyo ku kituuti n'abalimbalimba temukoma kwoyo gwe bakwako amafuta naye nga aji mulama ogwawe bamafukako amafuta tabasolo bagamufukako negabugibwako dda. Samwiri ekisooka essuula ye-16 olunya olusooka. Samwiri egamba weti awo Mukama n'agamba Samwiri nti olituusawo okunakuwalya Sawulo teekawo bujingo nze nga mmaze okumugaana okuba kabaka wa Isirayiri. Bujingo Mukama yamugaana dda. Ekiwandiiko ekiwandiiko kyo kigamba yakoze eki yegaanye buli kimu ekiriwo era ye statement gye yakoze ku poliisi. Naye ng'ekituufu kiri nti ekintu kituufu bujingo yakola omukolo kyeyakoze kikyamu okwegana yandivudde n'agaba nnange nakola omukolo ekintu ne kimulira ddala ensi yonna neemanya. Wuliriza bakusalira kituufu naye ate munnange wakiyingiramu ng'okimanyi yakiyingiramu ng'akimanyi mb'owasa toteekeddwa kuwasa mukazi mulala ng'olina omukazi owokubiri kyeyayingiramu naye yakimanyi. Kyenja tetwagala bujingo twagala addeyo adde mu basumba yetondera abasumba abagambe nakola ensobi omuntu asobya agaye bannange nenyenyeza waji kirekawo Pastor Kayiwa. Omanyi nze njagala nkubuulire Bayibuli egamba omutuukirivu omu asobola okola ekigundi ekibuga era neewuunya nnyo abasumba beekukuutiza ne bujingo era abagenda mu maaso nga bamuwagira kubanga Pastor Kayiwa yennyini ate yandivuddeyo n'atuuza bujingo n'amubuulirira amazima kwakati bujingo yeekulumbazizza. Bayibuli eyogera weti Bayibuli eyogera nga natera okumaliriza. Bayibuli eyogera mu Ngero essuula ye-16 Ngero essuula ye-16 katulusome. Ngero essuula ye-16 olunyira 18 amalala gakulembera okuzikirira n'omwoyo ogwegulumiza gukulembera ekigo. Bujingo abasuma bamulita ne bamuyita mu National Fellowship Interreligious Council nejja negaba ne busumba. Bujingo ojja twogere osoba nga wasobya naye olw'okuba amalala mangi kyovudde ombuuziza kiye ekibuuzo. Mwagala asibwe tetwagala asibwe muweereza wa Mukama naye amalala gayina. Wulya Bayibuli wegambye Ngero essuula ye-16 olunyiri lwe-18 amalala gakulembera okuzikirira n'omwoyo ogwegulumiza gukulembera ekigo. Kati byonna bimutuukako olw'ekukulumbalaza kwabwe n'okwegulumiza biri ku ludda lwe. Ebyo bigenda kubeera ku ludda lwe. Kyakola kati kigenda kumuddira. Oba lwategera kye ŋŋamba basabo ne banjaba olwaleero mulokoke etya bigenda kumuddira. Bigenda kudda ku mutwe gwe. Bigenda kudda ku mutwe gwe. Kamalize ne luno olunyiriri
luli mu Malaki. Abavubuka bategeere Bayibuli eyogera etya. Malaki njagala nnyo kyobalaba, njagala nnyo okuba ennyiriri otegeere bugingo kyakola kituufu oba si kituufu. Malaki essula ya 2 olunyiri lwe 16. Kubanga nkyawa okugoba abakazi bw'ayogera Mukama. God hates divorce. Akyayira ddala abagoba abakazi. Bugingo kyalimu kiri mu bwenzi bwennyini. Kyatuuka ne kumuweereza mu Mukama Koseya. Mukama naga Koseya nkutadde genda owase tugendeko mu Koseya. Bugingo nkulegera ddala Koseya. Nkulaga bugingo Koseya essula esooka onyola okubiri. Mukama we yasooka okwogera mu Koseya, Mukama n'agamba nti Koseya nti genda owase omukazi ow'obwenzi ng'esya yonna ejjudde mu bwenzi bwe bugingo by'alina. Kati bugingo ogende wa bugingo n'omuganda njagala kuwasa n'agamba n'omugamba ogisa ogende wa bugingo n'omuganda naye mukazi wange nga ntawaanya nkoze ntya musumba naga agenda owase omukazi ow'obwenzi nange empasizza ffenna tuli mu bwenzi. Wulira Koseya Mukama yamugamba. Mukama bwe yasooka okwogera mu Koseya, Mukama n'agamba Koseya nti genda owase omukazi ow'obwenzi n'abaana b'obwenzi. Kyekiri kati mu kyaki. Kati bugingo singa omukazi w'abaanobye agenda kuwa counseling ki? Kigenda lekawa Pastor Kayuwa. Pastor Kayuwa naye ali mukattu. Bagamba muganda agamba kambuukire baba waabuukidde agwa mu ttuluba. Kati ne Kayuwa agudde mu ttuluba. Owagira ekintu gy'otomanyiiko mitona magulu. Omanyi abasajja nzirange bansobera. Osobola okuba ng'oyagala akamere. Osobola okuba ng'oyagala just miliyaka bread. No, omuntu nakozesa ensobi. Kubanga kati Kayuwa Pastor Mukamugundi taata wange nze nkuteekamu ekitiibwa. Obuulidde enjiri bbanga ddene ennyiriri ozimanyi. Ogamba otya osobola okuwagira bugingo ekikola ekyo kyakola naawe nogamba n'omusajja kyeyo kituufu kyakola kikulekawa kigenda kulaga obwerere. Bagamba omuganda agaba buli enkima gyekoma okulinnya waggulu n'okulaba obwerere bwe. Katandise okulaba Kayuwa yaani wangi. Tutandise otegeera Kayuwa yaani. Tutandise okutegeera abasumba abakolagane bugingo be baliwo abamuwagira. Amanya gange yenze Kachika Fediki ombaka wa Mukama. Omukama Katonda abakuume. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 07 2 1 4 1 oba 0755 3 7 oba 0777 23 4 King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.